bagambye obayadde lukungiri omusajja n'atematema kisoboka oba tekisoboka naye ebintu ebimu biringa ebyokusaeratemeteme mwana namulya mundekenze ebifaananyi bitiisa omwana mubabaana mubajjeewo ate era mulabirira nnyo abaana ebifaananyi si birungi mulabirira abaana musajja atemyetemye mwana wamune namufumba mumutamu amulya is it possible mpuliranga control nakiyagala okuŋŋamba naye ate tekituuka tragic murder 11-year-old boy cat story bwetyo bwegamba tikisoboka kino banna kisobokera ddala ojjukira omuvubuka gwe baali basenze busenza n'atematema omwana wa bosi era abazadde twongera okubagamba bambi mukuma abaana bato babalidala ate no bamutemeteme kumufumba nva nenjala bambi mweziri omuntu aguteme biragalalagala bino si muntu these are drugs abantu betulina kati abasinga bebo control mpereza ekifaananyi ekyo bonna abantu abadde bavuma musumba n'abogeza nosense abogeza arrogance n'obujja bonna era bebyo beera baba bamutemi Kanyanzira village Nyanga parish Rubali sub county Ngamo January 14 Jojo wano bagamba as an 11-year-old boy Ariho Patrick fell victim to a brutal murder by cutting on 14th January at approximately 11 hours. According to the report filed by Basima Stephen, the local chairman of Kanyanzira village, the suspect identified as Nelson Akandwanaho. Akandwanaho is a very good name. The Kibatigazan Mukamakatuna Yanwanidira Akandwanaho. Chitegeza chingana mikono jange banji bakana. Ne kalebu Salim Saleh Akandwanaho. Chitegeza katonda yanwanirira. Tibu wabula chitegezaji. Atawabulwa. Gwe muginikirako ebinyo bobi wine bagamba temuginikayo temufubukayo hapo niliki temuginika ebinyo omukulembeze badange political parties rest in peace rest in peace. Okay control simuulira nako binamu yavudde kudda binamusabye ebintu bingi nebiri mu nsi muno ebifaananyi biri horrific abiraze ku katundu n'abijjayo bitiisa ne bwe tubiteeka mu kkala ne bwe tubikola tutya naye abaana mubajjeewo ensi bwetyo we yalabise omusajja naye yamutemye si mukulu banange drugs oba tugenda kukola tutya ensi yaffe